ekitone kyo. Tutandika butandisi. Ekidde Estela wa Falamo. Tugenda maaso Kasirye John Bosco. Sali Big Bible abamatiya sali ku mulundi guno. Ruthi Nansubuga Katongole Lozike. Tutandika butandisi sagale kendo jisubwa atenate Okiriya Ronald de Bilungi Queen tugenda maselanga tandika sagale kendo jisubwa atenate bajise batya sente mumaka tuulidde abantu bangi banoonyeze sente bazifunye nayo manye ekiri emabega we sente amaka mangi magaga nayo manye ekiri emabega we sente ezo abamu tutuganye basaba abalala bagenda mbyabwe twaga tulabe sente mu maka kati omukyala gwe tandise naye bamuyita mukyala namuju yali ayina amusuubiza okubaako gyamutwalamu nempulira nk'oyo obwavu muntu n'obeera mwavu n'olabanga n'ekigero kituusa okusibuka lwa bwavu naye nange njagala obeeko engeri gy'ontwala nange nfune ku sente naye sigenda kutwalayo kati kaali mu kumusaba omukyala muga atagenda mutwalayo kati era mugamba wajja funa olunaku olulala bagende bw'aba ayagala obugagga tulaba abantu bandi nnyo bavuga emmotoka nga zonna zimemya bumemya neogomba n'ogamba nembutuufu no yakikola atya twagala tusooke tulabe sente mu makate era ng'etandika butandisi saakale giswenda gamba kwemuka ensibuko ya bina Uganda ojja okubeera nga zonna ozifuna ez'ebina Uganda ebabizaalira ne babibikira ne babyalulira ku nooti 7 nooti emu 10 55 ofuna MK ku bina Uganda bino katudde nate kaduuka eri mwana mulenzi Edward sente zino zooleese ate nga nkubanjayo naye naye tomanjo manjayo kiddole kasoko lindeko nkebere ebitabo abaana b'ennaku zino temuli bwangu katudde mu kwebuzaabuza naye ate 10 ziri 3 leka naye bamanja 5 kale nja zikuwa nga bw'omanya abantu beerabiza mwana mulenzi Edward yalina akaduuka nga bw'omanya embeera y'obuvubuka eba yakwetetenkanya ate obulamu bubeera bwa ssavu ate era nga bwanyaanya kale ng'ageza okwetetenkanya ekyali ntandikwa bagiise sente mu maka tulabye amaka mangi ageeyagala nga galaga ndi galina essente twagala tulawo bakituufu after 1 week nga wayise sabbiiti emu kiki ekyaddako jjukira waliwo omukyala ge twatandika naye ng'alina gw'asaba okubako wamutwala ono yembeera yamugondera esente agiyita n'emuyitaba naye ng'ate waliwo munnange abaginoonya ng'essente beebalama buli omu waali walabira enjuba n'omwezi yasalawo ekendi akubira ku mukyala ono enkyawo oba olina obudde jangu tugende gye twateesa yakubira mukyala namujuma Edward ku makya nnyo ssaawa 12 balekendi boolekera gye yali amugambye bagende ate ng'alinako era 12 za ku makya bagende basole okubeera nga banoonya kye bayita akawogo bino byowozambu abantu bakeera noonya akawogo n'ogenda ku mulimu gwo n'onfeffetta ate abala balina engeri gye bakolamu akawogo batya firimu yiino etandika butandisi bagiise sente mu maka saagala bagikunyumirize kaakati amuleeta gye yajja sente era nga waliyo omutaka bamuyita kabona Kasirye John Bosco mweno nagambye era wuno tumulaba mwana mulenzi Kasirye John Bosco ligeno ne muze kambuze amateeka go oga mubuulidde kaakati bamuleeta eno gye bakima obugagga waliwo amateeka kati yagamba amuleesa ayagala kabona alyoka amuliiremu amateeka ga wano era wulira amateeka birimu enkola ngazi wulira kabona okimanyi nti oligana ku kika kino amaanyi n'obuvumu biva mu ggwe Kasirye John Bosco ntya kabona w'ekitiibwa mukazi azze kufuna sente kale laba agaba essente bw'atunula eriiso limulinga etuleekonedde mu katogo omukyala bamubuulira wano okufunawo essente oteeka okugoberera amateeka n'ebiragiro naye amaanyi gonna g'ofunisa essente wano gava mu ggwe kitegeeza olina okukwata omusaayi gwo oguweeyo gw'olinako akakwate omusaayi gwo gw'olinako akakwate gw'olina okukwata n'owaayo bwe tukuwa eddagala lyaffe terikola ku musaayi mulala ono oguteekayo ng'omusingo ne bamubuuza baanakkiriza oteekayo omusaayi gwe ng'omusingo kitegeeza bye bagamba omusaayi
tebagamba guno gwesala ne guyiika bagamba mwana wo oba omuntu yenna akuyinako akakwate nga wa musaayi gwo mbadde nagambye mpemu ennaku ttaano kumbe ono omwana gwe bayita Edward maama tumulese agenze kunoonya ngeri gy'afuna ssente agagawale eno omwana bamubanja kankuli Edward lekera ebintu by'okumbuzaabuza naye gwe olowooza ngenda kukomawo genda maaso n'okubeera nga nkubanja nakubanja mu January kadno tugenze mu February era okyamanyira ogaana okupa ssente zange naawe akasente nagenda maaso n'okafuna nenkawula maama onyumiza maamawo onyumiza ssengawo simanyi onyumiza taatawo zebe tebinkola njagala ssente zange ono yali abanja Edward Edward agenda okulaba omukazi akombye kw'erima mugatakambuula ono omukyala agamba oba ogenda zimpeera mu kaduukulu tugende bakutwala ekajjansi ku poliisi osobola okubeera nga bakuteekayo lokompa esente zange kirayo kwayagala kummanyira kankubira afande Lwanyaga lindako tomukubira yali atya nnyo poliisi maama ali eno agezaako kulaba ngeri gyafuna bugagga kaakali omukyala yagamba akkiriza era bamugamba gy'okomuteekayo saddaaka ze bakusaba gy'okoma okufuna amajja omusayi gwe njogerako era baawo kabona ayongera nnyoko omutangaaza kitaawo ku musayi gwe boogerako oba omwana akuvudde munda gwe gwe wakera enkya n'osindi ogwo gwe musayi gwe baagala okubanga oliita nesikutta era nga tatta tebirimu byakutta naye omusaayi ogwo bagusuula eddalu bw'aba taatawo awenga oba ne bagaa taatawo ave ku hardware adde ku software kwegamba ebintu modulo ng'eyo era ne bamugamba singa okola ensobi singa bagwa eddala oba ne wabaayo ekibatuukako nogezako bajjanjaba gwe mutawaana we guva eno omutabanyi bamutabukidde baagala ssente akasente kanfuka akasente musajja atunda akaduuka nako tekalina gye kalaga Edward aganyabo ngenda tuula wano njagala ssente ze ng'ozimpadde sivaawo ate waliwo omuntu akubanja n'ava mu kubanja n'atandika kukenenula bukenenuzi sivaawo aganyabo okujjako ng'emaama njeddirako mukira musaayi gwennyini owulidde mukazi watwali eno kaakati agezaako kugamba abaana engeri gy'abalina asobola oteekayo omwana omu ne bw'afiirwa omwana omu ng'agaggawadde wulira abantu abali mu nsi asazeewo aleka eri awaayo omwana bamugambye musaayi gwo singa agaana ekyo kyekijja singa agaana okuwaayo kye bamugambye ekyo kyekijja obutawaayo musaayi owulidde kabona nagambye kasire John Bosco ligeno ne muzi bw'otawaayo musaayi ekyo kijja okujja ekiro ng'ate kyagala kukabala kabimbi bw'oba onokkiriza akabimbi kagende maaso gwe gaana okuwaayo omusaayi ate bw'ojja wano obeera oyingidde mu kika teri kukivaamu ekyalitandikena nga tugenda maaso sanga lekendi ogisubwa nagamba zonna ku MK Nsibuko ya Bannayuganda edduuka linamba 8 mwali gwa 5 firimu zino zonna ez'omutaana ojja okubeera ng'ozisanga kaakati ogenda okulengera ono omukyala yakomawo ewaka yali mukazi namaka naye ng'ate ayina mujja we kati ayita abamu ku baana balina ewaka bamuwa eddagala ayina kugenda maaso nakubaako engeri gy'alitega likwate omu kuba omusaayi gwe abuuza Eric y'omu ku batabanyi Edi tewamulengedde yagezaako tunda akaduuka ate mwana omukulu abadde agezaako okukola ku busente maama obwavu bumusiiwa waliwo obwavu obuluma ne buva mu kuluma ne bukusiiwa busiiyi maama agamba akoye obwavu ng'atumya omwana ekendi amuleetera akagundi ke kano akabo ke yabadde aluka ne Eric ng'ajja naye kati ng'asalawo abatume wa Aisha babeeko ebintu bye baleeta naye nga gano gonna amagezi agakozesa kwagala kola ddagala omusawo lye yamuwadde oba kabona eritandika obugagga abatuma bagenda okuba nga ab'enniniongoza yabagamba onve maaso bana n'obatuma abalinga batategeera gasiya bulolo ng'asalawo abatume twagala tulabe ssente mu maka ekitundu ekisooka ddala biggwerawa firimu nagamba zonna ku MK Nsibuko ya Bannayuganda ku Majestic Plaza edduuka namba 8 omwaliro gwa 5 tokola nsobi oye kabaka fulu w'Ebannayuganda era kabaka waabyo ng'atandika okubazanga komando
mukazi mukulu naye tozanyisa ekigambo bwavu. Abamu bagamba obwavu mpologoma. Bw'osumagiramu oti ekuluma oba ekulya ate neva mu kulya nekumira n'okumira. Kati laba omukazi ono yakwata ekkubo n'ajja ewamujja we baali beeriranye. Njagala olabe eddagala baamugamba alina kulitega muntu wa musaayi gwe. Abaana bamugjawo baba ba musaayi gwo katulabe ng'atuula ku lubalaza. Ono ye mujja bamuyita maama Emma. Gyebaleko maama Emma munaye gyebale baali bakolagana. Bannange opulira nze nanda kaasiro manyi ntambula naye ate abaana abange batambula. Abaana batambudde dda ngenzo tuuka waka nga tebaliiwo. Mbadde ngamba oba olina kutuzingireko nyweko wano tulabe kuba ennyo nte ndi bubi. Mbwe yajjala kaasira. Kati yeevuma abaana okubeera nga batambula tebakyabeera waka. Naye ng'amagezi gonna gaaliko ayagala kulaba ngeri gy'ateeka ddagala wano. Teyajja aliteekawo direct kuba bayinza omusangiriza. Ng'atandika ofumba mujja we njagala olabe. Bulungi obuli otya abaana bawuunyera balinganga embwa be yakomba mu bigere. Yeekwasa abaana okuwunyera. Ono ng'agamba omwana alete kutuza omukyalo nanyweko. Bamuyita mukyala Namujju. Ku kyalo bamuwali amaama Edward. Ng'emboozi egenda maaso egw'amakerenda. Otuzi tutuno tuzze. Kanaawo. Buno obudde ofumba obudde. Kati mbadde ayagala funa omwana wanayeke nti amutumako ewa Edi. Aleeteyo obuwunga asobola okubeera ng'afumba ekiigi. Kono ne Kanaawo ene saaba banywa obuugi. Kati nno mujja we yalina abaana. Jjukira kye yeetaaga. Kwe kubeera ng'afuna engeri gy'atega eddagala likwate omwana atali wuwe. Era omwana ono Emma maama yamugamba asooka agenda amaliriza okuseesaamu. Ajje maama woono kwegamba aleke ndi amutuma agende wa Edi abeeko obunga bw'aleeta. Ng'ategese nti singa omwana oyo aba ava ku dduuka wonna waateze eddagala liba limukwata. Jjukira omusawo yamugamba oba kabona nti eddagala ayina ditega muntu wa musaayi gw'asobola otandika okugaggawalako oyo obwavu. Kaakati ng'atandika okumansa eddagala. Ate omuntu omuloga alabikirawo ng'atandika okumansa eddagala misanatu ku amaaso gonna gamuvudde mu kiwanga. Gaba omukazi omukulu gamansa eddagala bw'abaze amalodi mansa adduka mu gomesi. Amalodi mansa misanatu adduka mu gomesi yawulira yajja. Kati ebyembi bagamba nga binajja omunafu ayinza otuyanira ku ggolu. Baasi kati mutabanyi we yennyini yali yakava ku dduuka gy'alabe mujja wa maama we. Baali bakolagana laba yennyini maama waatadde eddagala. Edi ku dduuka yavaayo ng'oli tebannamutuma agenda leeta be nina omutuma eddagala baasi ne lyambala mutabanyi we yennyini. Baamugamba teritta naye lisula eddalu. Baamugamba teritta lisuula ddalu. Edi ng'awenga. Eddagala likuwenza naye gy'akoma okuwenga maama nga sente zitandika. Tulaba mayumba kunyirira mamotoka kunekaanekana. N'osanga omuntu ng'alina sente naye ng'ekyana alina kizoliga kiri awo ne weebuuza ono ekyamuzaaza omwana eyazolika kiki. Kumba abantu baba n'ebyama. Omwana wuno yagwirawo eddalu. Kyokka ali mu luggya lwa maama we ono mujja wa maama we. Kitegeeza maama esaawa n'asobola n'okwekwasa ne mujja we yaloze omwana we. Kale ebintu biri mu nsi. Twagala tusooke tulabe sente mu maka wa gye biggwera. Kitundu nagambye kisooka busoosi. Bagenda okujja nga Edi azolise. Banange omwana wange. Banange omwana wange abadde ki? Bane mukwade tumutwale mu ddwaliro abadde ki? Kumbe Edi azolise. Tulaba abantu kugwa ddalu. Ne weebuuza ono ki ekyamuviirako digwa. N'ebintu by'eddalu biva wala. N'osanga olinga nagambye alina esente zonna naye ng'alina omwana tategeerekeka. Abantu babagadde obugagga bafunye sente naye bw'onoonyereza ku sente ezo wala ayinza n'okugwawo ekigo. Era baali bagezaako omukwata n'abasindika eri. Edi bannayekomawo bannange omwana wange. Edi yadduka emisinde yagenda zambwa. Laba maama. Ate abantu beekwasa bannaabwe ne bateeka ku bannaabwe ebikolobero naye ng'ate be bakulembera ebikolobero. Banne mugende muleeta omwana wange.
Omwana wange bannange omwana wange yali asaze oditega mwana wa mujja we kati ate lyakwata wuwe bagamba okali adda kayinza okudda dda efirimu etandika era nga tugenda maaso nange bagiyise Sente mu maka era yatandika okunenya mujja we nga mugamba mama Emma oli mukazi mubi nnyo nze nakimanya toyagala abaana bange waloza omwana wange yagwiridde eddalu mu lujjalo wenyininyini bane mukazi munnange lwaki onenyeza obwereere nze sina kyemanyi munenze siri mulogo abantu bangi nga balogo naye nga gwe gwagamba nti oli mulogo naye nga ate yakulembera abalogo ne mu kitebe ky'abalogo batula mu kakiiko ye kyeyamaani w'abalogo kakati bawa bwagenda okujja yatandika okuneja mujja we nti yavuddeko entabwe taata yono bamuyita Salimatiya original names Salimatiya mukazi watu bamunenya mama Emma agamunenze mbadde munju ngenza okuwulira embeekulu kwe kuvaayo ndaba omwana kyabadde omwana wange aliwo bannange taata ng'atandika ogoba afuna omwana naye ng'ate maama yagenda okufuna eddagala ly'obugagga lireetedde omwana okubeera ng'agwa eddalu kati anenya mujja we twagala okumanya leero biggwerawa kaakati yeebuuza lwaki yabigendamu oyinza okwagala obugagga obwamangu kubanga mu nsi muno Katonda talina muntu gw'ataawa mukisa naye kisinziira engeri gy'ogumiikirizaamu buli muntu aba n'omukisa gwe mu nsi naye buli lw'opapa oyinza okusanga ebizibu byotajja kusobola era taata agabagenda mufuna yafune omwana wange munanga adduka ngenda mujja wa mukyala ate nange tonkaabya lwaki oyagala okuzuukusa obusuwa bw'amaziga mukwana ate bw'oyongera n'okaaba nange onkaabya munange kakkana lwaki ozuukusa obusomyo bw'amaziga mukwano mwana waffe munange omwami yali ayagala nnyo mukyala mukulu nange bamuyita Salimatiya original names taata Edward munange kaaba mpola ogenda okuzuukusa obusuwa myaka ki gino gy'okaabya kale omwami yali ayagala nnyo famire naye ate ekyagudde mu maka mawanomeerere era yasalawo ajje ng'anoonya bannange ajja anoonya abavubuka ku kyalo kiki ate muzeeyi nawulidde ebyagudde ewuwo munange omwana mwamufunyeni mune nkyamunoonya nensimanyi waali kati abuuza oba aliyo abantu basobola okubeera nga yeegattako okulaba nga bamuyambako okunoonya mutabanyi bane musooke mujje kabogoza mujje wano sooke muyambe muzeeyo ono ate abavubuka bakuno baagala akasente beezirayina kizibu nga bakisobola muzeeyi anti mwabitegedde ebyagudde waayagala mumuyambe mukwatire mutabanyi we naye mumbuulire temunseera kasente bannaye tuli bakuno ffenna mumbuulire munne akasente kemba nnoonya kubaako ekyojamiro kyoleeta ate oza banaatandikiraawo tumwagala sente meka muzeeyi nga bwe mulaba ngeri gyekintu tuli bakuno ffenna agenda tuwa emitwalo 10 bano abaana nga tebasaasira miggo 10 gy'emiggo 3 sikambayo 5 kale nkozese 15 munkwatire kale n'ekirala nze kyembadde ngamba muzeeyo no nga bwomulaba talina sente ate oli muvubuka munnaffe ku kyalo tuluddeko nga tutambula ffenna atuwe 5 tumukolere muzeeyi ng'akkiriza abalagirira abagamba waayise bagende bamukomyewo Edward naye ng'akkiriza obbawo 5 wabula ng'ekizibu musajja atamanyi wawe kyavudde tuba n'abakazi naye nga tomanyi kati yajja owoni yamutwala akaaba wulira olowooza nze njagala okubeera bweti nga siina musajja siina mwana ombulira abaana nkoleeti ekintu wakitandika olina okukimaliza nze tonkaabirira yamutwala wulira byavaamu yajja yeekaabya musimanyi mutabanyi wange ali mu mbeera yenyamiza omwana wange olowooza twakalaba abaana olwokaabe bamabeere mu kyoto kyogamba bw'ofiirwa omwana osula kumalaalo gasiya buloolo nagamba bw'oyingira ekintu kino oba okiyingidde tonyumiza abaana olowooza nze ayagala okubeerawo nga siina mwana siina musajja gwolowooza nange ekinyumirwa oli ayinza okuyingiza mu kintu gwolowooza ogenda funa obugagga kumba ayagala naye omwegatteko mwenna mufaanagane kale mwegendereze nga munoonya obugagga munoonye omukisa naye noonya omukisa ogutalina buyinike omukisa gwa Mukama ogutalina buyinike gwe gusobola okugaggawaza omuntu lubeerera naye waliwo obugagga bwofuna nga bulimu emitendera nga bulina obukwakulizo twagala tulabe sente mu maka biggwerawa era omwana ono Edi
yalalukira ddala. Maama ali n'akaaba ayagala bamukyusize mu mbeera. Yali akyagaliza mwana wa mujja we. Bagamba lw'oyagaliza muka kitaawo lutta njoko. Maama akaaba nze tonkabirira kirega ennyindo eringa enkengere y'eggaali. Ekisooka wuliriza kino bw'okiyingira ekika ky'abagagga tomala gakifuluma. Ekyokubiri teri byakuddaawo mbw ate simanyi obivaamu. Oba oyingidde oli ayinza okugamba jja tugende nze kasite mmotoka nvuga mbisi naawe ogenda kuvuga mbisi kumbe tomanyi lwaki ye avuga mbisi tomanyi lwaki talina musajja tomanyi lwaki talina mukyala. Bantu bangi tubalaba ye nga tawasa, bantu bangi tubalaba nga tafumbirwa n'akaddi wanga nakyeyombekedde naye nga mugagga muvundu. Soko kyebuuze tayagala mwana tayagala kubeera mu bulamu bwakubeera na mwagalwa. Era bajja okukwata Eddie dengera Eddie mundeke namwe mundeke nja bikuba ate yayina amaanyi. Bagezaako kola etaano taata naye agenda okujja bakwate omwana bamuzze ewaka taata tebamuyodde tagudde eri. Eddie yalaluka. Eddie yalaluka banne mumukwate omwana oyo mukwate bannange baliko mandwa yani eyo. Omwana alinga aliko emandwa. Tugenda maaso mpolampola. Nagambye evuddemu MKS buko ya bina Uganda wali ku Majestic Plaza eduuka liri namba 8 Mwaligwa ku 5. Ate ye mwana abadde nyamba. Kati yaje w'omusawo mugamba munne kabona nyamba sirika. Bw'omwana yabadde amuyamba sirika tokiddangamu. Kabona. Gamba togezanga okukutegeka omwana tali mwa musayi. Yamugamba tateganga eddagala ku mwana atali wa musayi gwe. Yali akoze ensobi ziri emandwa zitegeera. Bw'oyingira mu bintu bino toyina kubivaamu. Ziri emandwa zitegeera. Mpulidde kabona. Bw'odda onolowooza ne weefudde omugezi ziyinza okusinga amagezi. Ate yamugamba bw'obiyingiramu teri kudda mabega teri kudda nyuma. Olina nsonga ng'odda maaso owulidde. Kati gwedda muzannyo osiri wale olowooze mbu ogenda okudda emabega. Bw'otegendereza omwana yajja okwettira taata agezaako kunoonya eddagala. Ajje wa muzeeyi Mayanja amulagirire wali omusawo ajjanjaba. Muzeeyi amugamba waaye Serwadde omumanyi kutaawo lyawa nekatwe. Bw'otuuka awo olina okwambuka. Kati bw'otuuka waggulu ku nnyumba eriko amabaati agaddugala ennyo obuuze wa Serwadda. Bw'otuukayo mugambe muzeeyi Mayanja ow'ekikoofiira ayambala ebikoofiira ebibiri yandagiridde. Muzeeyi Mayanja agezaako okulagirira taata asobole okubeera ng'afuna obujjanjabi bw'omwana. Akola mu Kizungu akola ne mu Kiganda. Akuba ensaasi ate n'anyenyegunya n'okunyenyegunya. Munnange munnaye njagala ndaba omwana wange ng'atereera mwana omukulu mu maka. Kibeekuulira ng'omwana wange bagenda mutwala ebutabika. Bantu bangi babatutte ebutabika abamu ne bawona. Abaliko emmandwa ne bagaana emmandwa bagitwala ebutabika. Twagala tusooke tulabe. Kati omwami agezaako kuwaddawadanga bw'asobola. Abuuza mukyala muto abaalabe ku waleti. Kati nkebedde mugundi gyentero giteeka nga teriiyo. Ate obudde bugenze omusawo yaŋŋambye nsobole okugenda ng'enjuba tennagolooba. Kati waleti tagiraba ate yerimu akasente tayagala gendera awo. Omusajja abaamu n'akasente. Tolina kubeeraawo nga buli kaseera oli nagalaali. Kale yasalawo ati tenkanye asobole okubeera ng'akola ki? Ayamba omutabanyi. Yafunanga endagiriro ez'enjawulo ku basawo ab'enjawulo. Kubanga baamugamba oyo omwana kyandibeera ng'ekimuliko kya kinnansi. Ekyekinnansi tekigenda mu Kizungu. Toddira ttalo ddikuba mpiso kwezaalira leenya. Era bagenda maaso n'okubeera nga bakola kye bamulagirira. Yajja ewa jjajja ono gwe bayita jjajja Nsiriba. Agezaako mukebera wuliriza tunuulira. Kuliko ekkubo naye gyako enkofiira. Akakofiira ne bamugamba akajjeko muzeeyi wa Swaga Matiya Sale oba Sali Matiya. Ekiri mu maka ago ndaba mmwe mwetugumbula. Tutejajja. Ate tozanyisa emmandwa nga zaalabye. Mukyala wennyini yaleeta eddagala ery'obugagga naye nga lyagala abantu 3. Wulira. Butya Kumu abantu 3 nga lirinako okutwalako omuntu omu. Ayagala bugagga. Tejja.
tuba n'abakazi nga tomanyi kati musajja wattu yeebuuza alina abakyala babiri kwabo yaluwa n'amubuuza namuju kijujulu kyo ate nga yina nyini mwana oli yagudde ki eddalu kaakati omukazi ayagala bugagga ayagala obugagga naye nga bamugamba eddagala alina dditeeka ku muntu wa musaayi gwe oba gwe oba omuntu yenna oba maama we naye ekibi yayitadde wa mwana kwegamba wa mujja we wali likwate omwana wa mujja we ebyembi ne likwatamu owuwe kati musajja atwabuza ekyokukola eddagala baalikozesezzaako n'eddagala likyaliwo eddagala lirina mu nju kyaliwo be baamansiza waliwo eryasigaddewo jjajja nsiriba ebintu abitegeera era musajja wattu yakanula amaaso ne gamugwa mu kiwanga nga bamugamba eddagala era alina osooka ogenda alijjeyo deni basooke bamubuulire kiki ekiddako kubanga ate lyandizaala emitawaana emirala tuba n'abakyala n'olowooza munnange munno mubadde naye ebbanga kumba osula namusota essaawa yonna gukubojja so weegendereza omuntu gw'obeera naye nagamba tuba ku kyakwigana kyakumanya its a new edutainment kyekibawonya kati yamugamba yangu ojeyo eddagala kuba gye kisooka obbawonyani kampite mbwangu jjajja weebale yangu ate bw'otuuka ali soba mpola eddagala lijesaagala bantu bamanye wali yadde omukazi tamanyani omukazi ono agenda okumendegera bulijjo manyi ndi nina omukazi mwagala kumbe omukazi bulijjo ampita emabega yakakitegeerani omukazi bulijjo agezaako kunoonya obugagga kaakati wano jjajja namyalo yeewuunya ensi olaba abakazi be bali abazibu yanoonya bugagga kumbe ayagala kuba famire yonna ku ttaka esaanewo oyinza okunoonya obugagga naye ng'ate kyoleese mu famire yo kigenda okusanjaga famire mpaka kuggwasembereyo ddala eyabuleeta so mwegendereze nga munoonya obugagga obuliko obuyinike kubanga omukisa ogwo oguliko obuyinike wadde gugenda okugagawaza soka omanye kyegugenda okuleeta namujwaliruddawa maama Edward oluwa yadde eka bamugamba kuleeta ddagala yasooka n'afuna gwe bayita omugoba nte maama Edward agenda okulingiza nekwatako mukazi gwe ogenda kumendegera mukazi noddawo ku bufuuka omutemu ewaka saagala ogenda kumendegera maama namujju simanyi maama Edward yayita manju ng'alabye omwami omugo ogwakutte gulinga musekuzo agezaako muyita ate abasajja mulimu abamu nga yavuddeko akola ekikyamu akimanya yakumaliriza kantule wano akomewo agenda kumbulira omugo gwakutte mugoba nte ate nga gulinga musekuzo saagala mukazi mutemu wange tosala okulekani ofuna obugagga siganye wandifunye obugagga nini yagala otutotumalewo wano ogenda maaso n'okunkalubiriza nenkugumira nenjagala okukabala akabimi n'omuzaabuza saagala ogenda kumbulira olwaleero kaakati yasalawo agende wa mukyala muto zivuddeko mugenda kumbulira namujumu amukweseewa mbulira munjawo gyali ogenda kumbulira baneyenze mwami simanyi ali luddawa banaye simanyi kati mugenda kunegendereza mwene wakawano mwena mufusa abatemu ate mugenda kumbulira bamugambye omutuufu naye n'omukyalo ono omuto yagezaako mukambuwalira omwami atabuse saagala bantu batemu ne mutunulanga ebitagasa wano waka wange mutamukumanyira bumanyizi ate ne waaba agenze wanyina kabe wa kitaawe nge namulumba njaswalira kumukumanye ndi nswalu serumu kati abaana babuuza maama nti taata abadde ekiba naye nange simanyi yavudde wano nga tukkanya bulungi naye nange simanyi lwaki azze n'omuggo ogulinga omusekuzo oyinza okuba olina kyewamukoze kati ayinza okuva mu bbanga n'ayombera obwereere omusajja yenna azze akambuwadde alinga enjuki yenna tasalikako omusale kati ate ayinza n'okukubira oyo nze mumanyi ayinza n'okukubira oguggo gwa bwereere bweyavaako mangu nnyo mukyala mutaamumanyi naye ng'entabwe yonna yava ku mukyala mukulu bino bye tuwasa abakazi ababiri nolowooza ndi wamalayo ebyo tebiyinza butabula muddogo oli ayinza okugamba lwaki asula ewoli ennaku nnyingi ng'ewanga mpa olunaku lumu olina okusala ebiyungu nga byenkanankana kati okudda eno eri mutaka omulala kanzironziro naye yali yafuna obugagga muganda we yamukyalira muga naye baaba esente ozikoze oyina buli kimu ddala ddala n'otaba na mukazi wakaama